Yes, bwe nkugamba nti congratulations mba ntandise okuba nti nkuyisaamu amaaso baby, naye ng'ate ngenda kwebaza olw'okuba nti osobodde okustandinga from way back n'ogezaako okuba nti obuildinga n'ogenda mu maaso n'okuba nti inspiringa bannayuganda n'abavubuka bonna okutwaliza wamu. Ngenda kwebaza olw'okustandinga ng'omusajja, ngenda kwebaza ne mukyala wamanyikiddwa nga Babi nti musobodde okuba nti mwekkiririzamu n'okuba nti mwesitula mpola mpola era nga Babi buli kaseera abeerawo. Oh my god, my ex-boyfriend Bobby Wine, webale kuba nti making up proud, webale kuba nti yes ofuuka wakabi, singa siki nalibadde nga nkuzalireyo n'omwana bamuyitani baby Juliana Kanyomozi, the super diva, legendary queen diva gwe tulina mu Uganda. Tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Namaruno Kiboya Maxud Junior. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutubongako, mwebale kuba nti mutukkiririzaamu, mwebale kuba nti mubuildinga mpola mpola. Wetwogerera tugenda kuleeta Mama Taji, Mami Keronika Bugo, ate nga mami w'abayimbi abasinga abakyala mu Uganda. Omukyala ono si mulala, she's the princess from Toroland, ate nga she's the queen. She's one of the most beautiful artists I've ever seen and beautiful individuals. Omukyala ono yaliko omukyala wa Bobby Wine oba girlfriend wa Bobby Wine. Omukyala ono yayimbako ne Bobby Wine. Omukyala ono y'omu ku bakyala abanyimbira, y'omu ku bakyala abatunula, y'omu ku bakyala aboogera buli kimu ekyanga ne kikyuka, manyisi zange ne zikyuka. Omukyala ono si mulala, bamuyita Mami Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi amanyi ye mukyala kyasize okuba nti asirika mu music industry Uganda, naye ng'ate akola statement nga za mugaso ebiseera ebisinga. Olwaleero Juliana abaddeko ne byayogera ng'asinziira yonna gy'asinzidde, simanyi oba ali mu America oba yakomyewo mu Uganda, naye nga Juliana ageze maaso n'okuba nti obalyawo akola statement esookako Bobby Wine. Ffenna tukimanyi nti Bobby Wine y'omu ku bavubuka obalyawo abasinganga okuba nti bakubwa amawulire, engeri gye yali nti yakozesa nnyo enjaga n'okuba nti bamuteekako emisango. Jjukira Bobby Wine mu kuba nti akozesa ebiragalalagala okuli enjaga, twawulirako nti musajja mukulu neyagenda maaso n'okuba nti akola emivuyo n'emisango egy'enjawulo. Teyakoma kuba nti akuba abantu, wabula amawulire gatandika okuba nti gamupaintinga mpola mpola. Waliwo agafuluma nti alepingako omukyala wali ku club Stress, simanyi oba bituufu naye nga byali bya mawulire mpola mpola. So kyali kizibu bannayuganda okuva bannayuganda b'ebiseera ebyo okukkiriza muyimbi, especially omuyimbi akuba raga, nti omuyimbi akuba raga baali bamutwala nga omudongo, baali bamutwala omuyimbi ng'omuyaga, nga batugamba nti abayaga tebalina amagezi. Wano nno Bobby Wine yagenda maaso n'okuba nti asettinga n'okuba nti achenjinga mindset za bannayuganda mpola mpola, nga bagamba nti okunywa enjaga tekikola makulu. Okunywa enjaga tekikola makulu, okunywa enjaga yes, okunywa enjaga si kive si musango, obalyawo enjaga nayo erina ebirungi byayo. Bobby Wine yagenda maaso n'okuba nti akyusa mindset, era nga kati wetwogera n'abantu abaali bategeera nga abantu abaali balowooza nti enjaga kya bulabe nnyo batandise okuba nti beetanira enjaga olwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobby Wine. Bobby Wine yes, ebiseera biri yali kyakuvumwa nga buli kaseera akuba ebifaananyi ng'akutta omuti nga tulowooza nti tasobola kufuuka musajja wavunanyizibwa. Musajja akyuse mpola mpola paka ssaawa zino etwogerera alamuza State House. Now mu kuba nti ayisa mu challenges ne mukyala we amanyikiddwa nga Babi Tungo Kyagulanyi, waliwo gye batuuseeko nga obalyawo the whole generation erina okuba nti yeegomba. Kkiriza oba gaana oba omwagala oba tomwagala, omusajja ono alina impact nnene nnyo gy'atadde ku generation, era nga si music yekka wabula ne mu mbeera za bulijjo, nti yasobola okuba nti ava mu ghetto n'asobola okuba nti yazimba n'afuna ebintu eby'obugagga ebyenjawulo, n'asobola okuba nti avuga zi XS n'ebisikaddewo mpola mpola. Tekyali kyangu whether yakulira mu ghetto oba nedda, kyokka kye yakola tekyali kyangu kuba nti atuuka we yatuuka. Then bw'otunuulira nti yasobola okuba nti ava mu ghetto n'agenda mu maaso n'okuba nti n'ayingira music industry n'abeera successful, n'ava mu music industry n'ajoininga politics, active politics mpola mpola, era nga yafuuka
MP omaka gwe omulundi gwe gwasooka okwesimbawo mu Kyadondo East, that was 2000 around 17 yes mpolampola by elections ezo ezaliko ne musajja mukulu amanyikitwa nga Katinti bwe yagenda maaso n'okuba nti amumega mu constituency ya Besigye byonna byali kasanga sejjeyo mpolampola Katinti yagenda maaso n'okuba nti afeesa bino nno Bobi Wine byakola nga byatandika okuba nti inspiring abantu abasinga obungi eva machi waliwo abayimbi abali mu politics already naye nga te abantu abasinga tebafuna inspiration especially the young generation. Bobby avudde kuba MP agezaako kuba nti alamuza entebe y'obwa president oboli yawo abangi gye batandise okuba nti boogera bino nabiri simanyi some people behind him naye kyonna tuleke bonna bali emabega bemulowooza ne betulowooza nti bebamuli emabega naye that achievement obumbu yafuna bukyusiza mindset z'abantu bangi. Tulaba abavubuka ennaku zino benyigidde mu byobufuzi, tulaba abaali ababbi ku street nga nabo bakyuse baagala ntebe. Okubeera omubbi tekitegeeza nti obulamu bwo bukomya, okubeera criminal tekitegeeza nti you can't change. Bobby ageze maaso n'okuba nti atulaga n'okukyusa embeera era nga musajja mukulu ono ageze maaso n'okuba nti inspiring n'okusettinga trend ne pace ez'abantu abamu era nga obulamu bw'abantu bungi bukyusa. Olunaku lwa leero Juliana Kanyomozi y'omu ku bakyala abatavaayo yogera mu Uganda. Juliana Kanyomozi y'omu ku bakyala abatamala googera, y'omu ku bakyala abatamala gavaamu kigambo era nga twalaba ne mu elections ebiseera ebisinga Juliana yasobola okuba nti asirika. Bangi batandika okuba nti bagamba nti ono traitor, bangi batandika okuba nti bamusongamu eno naye ng'ate mukyala mukulu mutuufu kubanga si buli muntu yenna yes si buli muntu nti alina kuvaayo ayogere side gy'aliko oba gy'ayagala kubanga ate yes public figure olina kubeera yes nga olina ebintu ebimu by'otasobola kukola decisions empolampola. Buli muyimbi gwe mwalaba ng'avaayo yes buli muyimbi gwe mwalaba ng'avaayo awagira ebyobufuzi mu lwatu. Abayimbi abo abasinga tebalina career, abamu abalina careers mujja kubalaba nga ebintu by'otagalako mu maaso awo mpolampola because ojja kuwagira ono ng'ate ne bafa ne bawagira oli, ojja kuwagira oli nga ne bafa ne bawagira oli. So n'olwekyo kizibu nnyo okuvaayo mu lujjudde n'otandika okulaga side especially ng'oli mu lwatu. Juliana Kanyomozi after elections yafudde n'agamba Bobi Wine ne Bobby n'amugamba nti muli batabo mwebale kuba nti mukyusa yes mindset z'Abannayuganda, mwebale kuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti musettinga presidents ne pace obali yawo Abannayuganda gye basobola okuba nti bafollowinga, mwebale kuba nti mukyusa entire generation n'okuba nti mugi-inspiringa. Kyabadde kizibu nnyo okuba nti bakkiriza nti obali yawo Bobi Wine asobola okujja neyesimbawo. Kyankubye wala nnyo okulaba nti musajja wange agenda maaso n'okuba nti alyugoomya n'okuba nti agezaako okuba nti ateekawo pace wakati we mpolampola ne president aliko. Si kyangu kufuna yes percent gye bafunya, si kyangu kuba nti outstandinga buvumu n'ofuna support ey'abantu gye bakuwa. Juliana avuddeyo n'atendereza Bobi Wine n'amugamba nti talabangako king from the ghetto najja n'atakinga over the world just like this apart from Bobi Wine abasigadde yabasomangako mu bitabo. Agambye nti ono tamusomyeko mu bitabo, baasolinganga naye, babeeranga naye, balyangako kyekimu, baasulangako ne bonna n'olumu beegattanga na bonna naye ng'ate agenze maaso n'okuba nti asettinga ebyafaayo mu ggwanga lyattu Uganda ng'alaba wano nno yes ngenda kusaba munnauganda ali eyo yenna nti bw'obanga olina ekiroto kyo tobeera intimidated olw'ebyo olwa circumstances zijja, tobeera intimidated olw'abo abantu abatakukkiririzaamu, tobeera intimidated olw'ebyo byolowooza nti bijja kusapota jinga okuba nti yes to achieving ekiroto kyo kiri valid as long as naawe gena maaso n'okuba nti wekkirizaamu n'okwewa amaanyi ekiroto kyo kiri so valid kijja gena maaso n'okuba nti kituukirira. Ngenda kusaba wekkiririzeemu, ngenda kusaba osabe Mukama Katonda asobole okuba nti akukulembera akutambuze mpola mpola ebyo byonna byoyagala ojja bifuna. Nzamu ku bo eyali takkiririza mu Bobi Wine naye ng'ate Bobi yageze maaso n'okuba nti andaga nti he can era nga I believe one day one time this guy will take over, one day one time this guy will come and take over in case waliwo chance, in case tugenda mu elections ziri fair next time. Yes obali yawo omusajja ono Museveni amaze okuba nti awomula, this guy is likely to take over. Bannayuganda bana abakwata obulungi n'okuba nti alenga structures entuufu nga si za social media zokka wabula entuufu paka ku ground na convincing abantu. One day one time the guy will take over but I'm expecting Besigye also to come back. So n'olwekyo race eddako egenda tunyumira.
mwebale kuba nti mutambula naffe byebyo bife ewa mami Juliana agambye nti nedda Bobi Wine kyakoze kya buzira, Bobi Wine kyakoze kyamaanyi era nga awulira ayagala kuba nti amuzaalirayo n'omwana omulala. Jjukira Bobi ne Juliana baali beekubamu era nga okwekubamu kwabwe paka ssaawa zino simanyi oba kukyaliwo bakwavaawo naye ng'ate baali badde nnyo nga beewanako. So ba X ne X bavuddeyo ne bajaganya obuwanguzi bwabwe bwe batuuseeko. Bampita Ntambi Kimusoni namba 1 Kibuya Maxud Junior webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti ozikirizamu, webale kuba nti otwagala. Ngenda kusaba ekintu kimu blood wange, genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga, genda mu maaso n'okuba nti tukuza mpola mpola system nga bweri mpola mpola. Big up on yourself till next time. I love you guys. Bye bye.